Teso batandise campaign no cow no vote. Ewatali nte tewali kalulu babanja ente zaabwe. Museveni asattira kuba kasente takalaba. Gavumenti terina ssente. Kale gavumenti yetalina ssente. Naye abatufuga oba abatukulembera oba abajambula bo ssente bazirina. Kati muva wala butumanyinga Charles Bukenya butumanyinga muva wala munange okuwambibwa kwe bwe kutyo mukutabulwa. Kayibanda avuddeyo ate mbadde simanyi Kayibanda yali musirikale kubanga wansi ekyoja kitegeeza era abeera soja ebbanga lyonna. Ayogedde n'ennamba ye bannange. Kakati wabaddewo okubwatukwa ku hotel emu wano mu Kampala era munnange abantu baafudde abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Okubwatuka kwavudde ku factory ekola sabbuuni mbu. Kati ate era obubenje munnange buyongedde okubeera nga bufiiramu abantu. Oluguudo lw'ebbombo okuva e Kampala kwabaddeko obubenje nga 2 era waliwo akabenje akamu nga kafiiriddemu bangi era kwabaddemu emmotoka kumpi ng'oba 9 ate akalala munnange bbaasi ne lukululana ekimotoka kiroole bwe bati ne bambalagana era abantu ne balumizibwa byansusso. Ensonga mbenya kuvugisa kimama. Kakati ate munnange ebbugumu lisusse era kati essaawa eno wendi wano mu Mikwesese leero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 7 ssaawa zino ziri 3:16 ez'okumakya naye siri mu ssaati. In fact nakedde kutuulako wabweru awo ku mpewo y'okumakya ne mejjisobwa kubanga mmanyi tugenda ku kikaliriro. Kakati minisita atuwadde ekyokukola kyekisinze nno ate oba oli awo okuntabula okukosa n'otubuulira empewo eyo oba ebbugumu lino livaawa. Jjukira timunnange tuli mu 35 oba over 35 degrees Celsius mu bbugumu temperature. Nkulamusizzaako gwe nampuliriza nga bulijjo nsooka kulya ate nennaaba mu ngalo olw'ebigwa bitalaze. Mumikwesese nga bulijjo zikometa ffe nabadde okubeera nga njijjayo era mbalamusizzaako mwenna mujebaleko gye mutuusaako engalo. Hillside View Apartments webali nnyo wali ku kasozi Jani. Gwe munnange bw'oba oyagala apartment omuli buli kimu, ekiyungu ekitegeke obulungi ng'osobola okwefumbira, kirimu buli kimu, gaasi, buli kimu gwe kyewali badde olowoozaako. Kati ate eddiiro eririmu buli kimu era entebe ennungi, music system ennungi, TV screen ennungi, okukosa munnange ne wifi ya bwereere ate n'amasannyalaze tegavaako. Tojja kubeerawo ng'oyagala kulaba bifa mu mawulire oba mu nsi yonna amasannyalaze tekuli, oyagala kuba muziki gwo amasannyalaze tekuli. No, wali tegavaako. Ebisenge ebisukka mu kimu ebisulwamu katuuku bussa ne security. Erimwe abava emitala bw'amayanja wabuukinze ne Hillside View Apartments, emmotoka weeri esobola okunona ku bwereere ku airport. Emmotoka weeri Timo Property Consultants Limited nabo webali nnyo ku nsonga z'ettaka ate n'omusawo omukugu waali nnyo ali talented ku ndwadde ez'enjawulo. Ennamba zange ziri awo, emu esembyayo 15 endala esembyayo 73. Alright. Tutandikiddewa. Tusooke endowooza Teeso. Tusooke Teeso oba tusooke accidents. Akatusooke Teeso kubanga Museveni ali ku bunkenke, anoonya ssente, asasuli, abantu bali kwegamba. Jjukira nti ebyeruweero abo bo muli banja ku mabugo. Kakati tuli Teeso nabo bagamba no cow, no vote, no cow. Mbuye kampeni gye balimu nfu kyokugamba nti nno Museveni agende abaliddako balitusasula. Abaliddako tukole endagaano Museveni agende, tetugenda mukombya alya tetemumuweera still, oba tugenda kakasa ne tumuweera ddala nezira ate era tudefending nti tetwamuwa ageze yeerangirire. Kyentegeeza nti just mwogere bwogeze ekyo gavumenti eddako egenda kubawa ente zammwe.
egenda kubawa ente zammwe kubanga bano ssente mugabe bazirina bo ng'abantu mu kofa za gavumenti mwe mutali ssente mwe mutali ssente gavumenti yenjavu naye ng'ate wano Uganda tulina abantu abawula gavumenti obadde okimanyi ekyo muganda wange kakati munnange abawaka b'etteeso kuno kuliko Jonathan Ebwaru wamu ne Joan Arobo Achomu we bato balonkinze kampeni yaabwe no cow no vote campaign era bano munnange nga batadde John Museveni ku nninga nga baagala compensation baagala okuliyirirwa ente zaabwe ze baafiirwa oba ezaababbibwako lwe yatugamba nti anti bazimaakingako nti baazisanga eno mbuzaava eno ne zidde eno ente akati munnange nti mu byaliwo emabega eyo koni biki ente zaabwe zabbibwa jjukira nti olutalo lwa mirundi ebiri wano Uganda Museveni yalusoosa wano Luweerowa n'amala tuyisaamu eggaali bw'atyo ali n'abali n'aluba twaliriiri nabo n'abayisaamu koni okubanyogoza kati tukyalimu ebyo tukyali mu biwundu byebyo abeeruweero bakaaba abeeri bakaaba kakati naye abantu bonna kansoka embuuza ekibuuzo abantu bonna be babeera bakaaba mu Uganda kati Museveni obululu lwabujjawa kubanga neri Mwankole batugamba nabo bennyini tebamwetaaga mubiwulira nze nange bwentyo bwe mbiwulira mute mubiwulira kakati bano bwe batyo bagamba nti gavumenti erina okutuukiriza ekisuubizo kye yasuubiza mu 2020 okubeera nga ebaliyirira ba war victims era ne balabula nti abantu b'etteeso bagenda ku withdrawing votes tebagenda kuwa Museveni kalulu okuwa NRM akalulu n'ababaka tebabawa tebagenda kubeera nga babawa mbu singa demand zaabwe mbu zibeera nga tezituukiriziddwa oba gavumenti emiitinze demand zaabwe tebagenda kubawa kalulu tebagenda kuwa Museveni kalulu suubira okuba nti bali bali tebamuwa bamugabe bugenti tugenda kuwa tetwagala omanyi nawuliddeko ku speech ya Kagame interview ng'agamba nti ye Donald Trump okujjako obuyambi ku Africa yalaba kirungi yes kubanga obuyambi obwo nabwo butuleetera abantu otufu tubbalako kakati omuntu ayinza okubeera nga abasuubiza empewo buli kaseera naye buli kaseera nga mugamba kale tumugira agenda tuwa bino agenda kubamatiza abagambe nti already ssente bamaze dde okubeera nga bagira kakati mbu 2000 agenda bagamba 2027 ndowooza kyagenda okubagamba mbu tugenda kuba namaze dde okubeera nga mpisa budget 2027 babawe ssente zammwe jjukira nti ekyo kitegeeza tuba tumaze okubeera nga tuva mu kalulu katumukole butaweera abantu bammwe ba Bosmiko team baddeeyo bawugganire ebitabakwatako naye ng'eno bannaabwe bakola ki babanja kugamba sayidize eyo yonna sibetteeso bokka kakati munnange nti newankubadde nga John Museveni mbu yabasuubiza okubeera nga abaddiza enti abaliyirira mu nte ezo nti yateekawo Cattle Compensation Initiative for Teso Acholi wamu ne Lango sub-regions munnange tewannaba kubaawo kyamaanyi kikolebwa bafunayo buteetete nga bw'olaba wano ku byamabaati bwe baatwala oluwuzi Kalamojja ne babawa bwe batyo kati bafunayo buteetete ne babawayo kunooli nga bw'olaba ez'emyoga n'agamba ne Parish Development Model nti abaakola census awo we nalabira nti bazigabira abo betulaba ab'omu kamera ne batugamba nti eggwanga abagabira abantu ssente beekulabula naye gwe buuza abantu abakuli okumpi bage wafunako mukole campaign kati bwe munaabafuna nga baafuna then mugambe Uganda talaaja olimba bajja kubaayo abatono
abatono nnyo ate gwe oyinza obutafuna yadde n'omu oba ne bwofuna banno ne muga mukolesa abantu nga 5 ba 10 tinoonyayo abaafuna emyuga era mujja kulaba nga tebaliyo. Munabbanja wano mu covid yakubira muntu simaya waawe eyo nga bamutegese butegesi mbu afunye sente emitwalo 10 twabitegera luvannyuma nti yali mupange kali kabadi yapanga mupange naye era mu kwogera wano anti nze nabagamba nti okuwuliriza kuno instrument nene nnyo kikulu nnyo bwe oyagala okumanya amazima wuliriza otandika okukola kye bayita interpretation ojja kutegeera nti onanimba onalimba era ndowooza mwalabye Hakim Kizza engeri gy'ayogera ebintu nabagambye nti olabanga waliwo ekikyamu abantu bamaze dde omutegeera kakati munnange nti abantu bangi nnyo ababanja kati abamu babawayo buteetete abamu tebafunirako ddala yadde payment yonna kakati bwe batyo ne babeera nga bagamba nti twagala okulaba obwenkanya era munnange Justice Minister Norbert Mao namuwulirako ng'alandukira ku byakabaka yekka naye eri banne bakaaba ali eno ye ali mukulya kasente ali eno peaceful transition biki byalimu naye banne eri bakola ki bakaaba tebabawanga bintu byabwe kakati yagamba nti biliyoni obuwumbi 9 bwe bwetaagisa okubeera nga gavumenti etuukiriza okuliyirira kuno naye gavumenti terina ssente naye abagirimu bazirina bagagga nnyo era beewaana bagagga wadde we are rich Museveni agamba am rich bajja baga ntuzijja wano Ekongo mubaayo mubeerayo Somali mubaayo wa mudiye gye batwala amagye okubeera nga kuba pulezidenti naye ate amagye gaggwanga kitegeeza gaba gagenza okukuba ebicuba galina okuleeta ssente wano mu ggwanga abantu tebakimanyi naye nga gugaggwanga nange nno kakati munange ebwalu bwatyo nga anenya gavumenti olw'oku neglectinga oba obutafa ku nsonga eyo era ng'agamba nti nno okuliriira kw'ente kuno kwa bakujja mu budget ya 2022 bakujja mu budget ya 2024-2025 bakujjamu era munnange bwatyo n'alayira nga bwagenda okubeera nga akunga ba residents mu Teso bano basobole okubeera nga bateeka enninga ku gavumenti paka gavumenti buli neebalayirira era n'agamba nti kino kiri wakati w'ekitiibwa n'obwenkanya kakati wano wenjagalira mbabuulire abampuliriza nti mulaba wano kati eno mu centro kyamaguzi ki w'ebyamaguzi byonna bitwala tufunamu ssente Museveni yasooka n'abakuba 30% mujjukira bulungi nnyo kakati awo n'akyankalanya byonna ebisigadde byonna byagenda by'obusubuzi babibajjako n'ebirala byonna babibajjako emmwanyi vanira kati bali eri waggulu amaanyi gabali mu nte n'ebirala babateerayo lutalo n'ente ne bazikola ki ne bazibajjako ne bazitwala Ekaramojja nabo wako wano ku mboozi nga n'aba UPDF beenyigira mu bubbi bw'ente nga nabo bennyini balina obujulizi nti bannaabwe officers be batwalangayo okubeera nti be bakulira ebikwekweto byeyo ng'ate babeera mu busobozi bwa nte ekyebuuzibwa baabanga bakolera bani kubanga mujjukira Eboremara Somalia komanda eyeekuba essasi nga Al-Shabaab basazeeko baamujja eno Karamojja era nga kigambibwa okuba nti ku bimu ku byeyenyigiramu bwe bwali
obusuubuzi bw'ente eyagenda okukuuma emirembe. Kakati ebyo biri awo byonna bwino tuba naye. Kakati Alobo naye mubaka wa palamenti bw'atyo nga agamba nti obwavu obuluma abantu beeyo bagamba nti bwoza lumondi, nti obwavu bw'ennaku ebaluma eyoza lumondi. Baavu bazibu anti babajjako kye baali bakola ki, bayimiriddeko ne baba disorganizing. Kakati era nti n'ebyensoma education system nabyo biri wansi nnyo, bastruggolinga. Era amasomero geeyo mugalaba bano basomera wansi wa miti. Naye weewuunya nti kati ate abantu abo bavaawo okuwa Museveni obululu bavaawa, tekisoboka. Ebyobujjanjabi, poor health care services Muteeso, ebyamongo tayagala kubiwulirako. Era munnange omukyalo ono era n'ajjukiza ng'agamba nti gavumenti erina okutuukiriza ebisuubizo byayo bye yasuubiza, omuli okuzimba referral hospital. Anti bajja basuubiza tugenda kuzimba referral hospital e Soroti, tebagizimbangayo. Kakati nti kino kireeseewo kwegamba frustration, kireeseewo kwegamba essuubi okuggwa naddala mu bakuliridde mu myaka, kubanga balinze emyaka n'ebisiibo babasuubiza nga bakyali bavubuka n'okutuusa kati bakaddiye. Ogwo gwe mutango gw'okuwagira Museveni. Oba muto ng'owooza bbaayi Museveni, n'okula ng'owooza bbaayi nedda. Oba muto ng'owooza bbaayi Museveni, n'okula nga weevuma Museveni. Gamba ng'okuze n'obeera nga weevuma Museveni naye nga waali okitegeera. Kakati abantu yembeera gye balimu, era nti munnange bo bakaddiye babanja bagira funayo buteetete ne bawaayo kuwalira bamansayo okwo. Abandi bali batandise okugaba enti, batandise naffe tulinde. Kumbe oli mugezi taligenda kuzibawa. Kakati munnange kampeyini bwetyo yeeyongedde omuzinzi oluvannyuma lw'aba elders abakulu Etteeso okubeera nga baakwatibwa bwe bajja e Kampala okubanja, baakwatibwa nga bazze e Kampala okubanja compensation okuliyirirwa, ne babanyweza nga bateekako empingu. Era wano ba opposition supporters bwe batandika okubeera nga munnange bapulaninga peaceful protest, okwekalakaasa okw'emirembe nga kulina kubeerawo ennaku z'omwezi nga 7. Kugambye nti emboozi eno gikoze ennaku z'omwezi nga 7. Kulina kubeerawo esoroti eri nti wenkolera emboozi eno biba bitambudde bulungi eri bali mu kwekalakaasa oba bategeka kwekalakaasa, naye abo bajja kubappa bayiwa amagye ne poliisi JAT kuba mubabanja. Lwaki mutubanja? Mugumiikirize tulina ebizibu bingi nnyo. Kakati munnange ne Democratic Forum for Democratic Change President FDC yenajja nankumbi Patrick Oboya Muriat naye asuubira okuba mu kwekalakaasa. Tugenda kukomaawo tubirabe beekalakasizza Abateeso kuba juzi Bobi Wine bwe bagezaako kubeera nga babyogerako banno. Anita Among yalabula muve mu nsonga z'Etteeso, temugezaako, tayagala abantu boogere ku by'Etteeso. Buli kimu kiri okay kubanga eri munnange yawambayo
bwageza kukutegeeza. Kakati tuzembedde akalulu 226 era njagala okubabuulira nti movement aweerwana bwezizingiire okulaba nga opposition tekozesa mukisa ogwo, tekikozesa nga tool okubateekako pressure wamu n'okubasuuza obuganzi. Naye bagamba nti munnange damage already yakolebwa dda, obulimba buba bulimba already. Nobert Mao akakasa nti tewali sente bwategeeza. Kati yobone nga tuvuddeyo wabaddewo okuwamba okwa Charles Bukenya ono nga Munnayuganda naye nga awangalira America mutuuze weeyo kati. Munnange era kino Bobi Wine yavuddeyo n'akyogerako bw'atyo nga annyonnyola ku kubula okwa Charles Bukenya bwe tumanyi nga muvawala abamu bayinza okubandooza oba baali bato nga muvawala bano bakola ku Radio Simba naye zaali programu z'amaanyi nnyo muvawala. Kakati ono munnanga abasajja ab'emmundu baamuyoola ne bamukwata. Kayibanda akatambi kengenda kakuwa maaso awo ng'ayogera naye ekisinga okuneewuunyisa nti Kayibanda oba oliawo teyandiyogedde singa oba tabadde munnakatemba munne, naye nga ayogedde nga alina byayogera nga banna NRM tuwagidde ebyatulwanya. Muli bifuna Muhoozi yali genda obibawa ku njogera gy'ayogeramu oba Museveni tabawadde byabalwanya tabituukiriza. Ate Muhoozi abatusuubiza okubatemako emitwe ajja bagamba mwenna, kuba yagamba bayogera ku phasing out. They want to phase out mwenna embwa enkadde bazifeezinge out baziggyemu mu system. Kati bo basigalewo bo nga bo Muhoozi, Balamu, abo we batyo Gashumba basigalewo. Kati mwe babafeezinge out mugende mulime mubeere nga Kayihura mukaabe. Kakati munnange ku mukutu ogwa X Bobi Wine bw'atyo byatutegeereza nti Bukenya ono yawambiddwa era bamugye n'akulabye gye bamugye essaawa zabadde nga 7 wano kugamba tuyinza okugamba 7 ez'ekiro, tuyinza okugamba 7 ez'okumakya naye 7 ez'ekiro. Olwo munnange ku bugenyi bwe byabaddeko eno e Uganda azizeeko ewaabwe aseeko alabe ku banywanyi ne bamuyoola. Kakati incident eno munnange Bobi Wine nga annyonnyola yemu ku ebyo kwegamba yali badde etwalibwa nga cases of political persecution under tyranny ya Museveni. Kakati Bobi Wine agamba nti mu kiseera ekyo eky'okumuwamba yasobodde okubeera ng'aweereza obubaka ku ssimu nti ba operatives abajambula bakanywa musaayi babadde bamusazeeko era nga bamunonye. Bobi Wine bw'atyo bwe yategeezezza n'agamba regime munnange bw'eti etandise okutagetinga aba opposition, teyagala bannayuganda nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era Bobi Wine nga atunnyonnyola amanyi kati omwami ono bwe tuba twagala okumwogerako ebitonotono Bukenya, Charles Bukenya mufawala Radio Simba yahostinganga program bagitabye ensanga wano. Radio Simba eno yalinga program y'amaanyi nnyo ba Charles James Senkubuge kwegamba yali y'amaanyi ddala ekyoba omanya era nga yateranga okwogera ku byobufuzi jyanga ne stories ez'ebyobufuzi kati ndowooza bakyabijjukira manyi bano tebasonyiwa. Kakati naye agasekalala oba yagitunda simba simanyi naye nga yali nyiniyo oba yagitunda oba ekyali yalo nno naye nga yali nga ya agasekalala bwemba seerabidde ndowooza n'amutaasa kubanga banene eri ogundi. Kakati munnange ebyo byonna nga bikyali awo
Kayibanda bw'atyo atutegeezezza ku nsonga za munywanyi we Muvawala era n'ayogera alina by'ayogedde ng'agamba nti n'ayogera n'ennamba ye mu magye ate Smith Kayibanda yakekeza ennyago kitegeeza yali kadogo mu biseera ebyo maama wa Kayibanda ye Hajati Mpungu ono wa boarding Kayibanda kasooka atubuulire ate tweyongereyo tuvaawo. Bannayuganda bannange mwena mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya nze Seguya Godfrey RA 67557. Nina obulumi obwa muganda wange Charles Muvawala eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 ekiro ssaawa 7 wali naakulabye. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte ate mumukwese bukwesi. Situganye omuntu akwatibwa bw'aba alina omusango gw'akoze naye abantu be bamanya nti bamutadde wano. Naye kati tuli beeraliikirivu tetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata ne bamutwala ne bamutta oba baatya bamukwata kwe tubeera nga tuli mu kweraliikira bweraliikiriza. Banange ffe ng'aba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana si bye bino ate betulaba nga bikomawo. Ekyatutwala mu nsiko okulwana ng'emirembe giweddewo abantu babakwata be batyo ne babatwala mu makomera babatwala ne babatta ate betulaba nga bikomyewo. Bannange mutweraliikiriza. Abamu tulina ennaku zaffe, tulina ennaku nnyingi ku mitima gyaffe. Abamu tusirise naye nga tulina obulumi naye muleme kutujjukiza ate obulumi obwo bwe tukola ki bwe tuwulira. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security bwe mubanga mwe mulira Charles Muvawala Bukenya muto wange muntegeeze waali nzije mulabeko. Naye enkola bannange yenkola mukyuseemu bannange bwe mubanga mukutte omuntu w'abantu abantu mubategeeze. Amateeka omuntu bwe bamukwata bamuwa ne chance eyogerako n'abantu ente abange bankutte munoonyeza wano. Naye kati eby'ennaku zino ne mukwata omuntu ate abantu ne babeera mu kweraliikira. Abantu batwalwala dda sukaali, abantu balina zipuleesa zaabwe. Pulezidenti Museveni ekyo si kye kyamutwala mu nsiko, si kye twalwanirira mikwano gyange. UPDF ekyo si kye twalwanirira ffe aba NRA. Twalwana ensenefu n'emirembe ebiwamba abantu kumayusome kutwala abantu bakutono ne batwala n'abula bakwata ne batwala n'abula. Ebyo si bye twalwanirira mikwano gyange. Tuddeyo ku kyatutwala mu nsiko. Abamu tulina emitima gyaffe giriko ebiwundu. Emitima gyaffe giriko ebiwundu. Abamu tetwalibadde tuli mu mbeera efaanana bweti. Aba security ebitongole byonna bwe mubanga mwe mulina Charles Bukenya Muvawala munkubire essimu nzije mulabeko. Munkubire essimu nzije mbalabeko. Essimu yange ni 0705 47 87 97. MTN 0772 984 abantu bakwatibwa. Oli wabeera n'omusango bamukwata naye lwaki mwagala ate mubonereze ne famire yonna? Mutegeeze ku bantu be, muleke tumanye muto waffe waali, muleke abaana be bamanye wa waali. Anna alright, newankubadde Kayibanda bw'atyo avuddeyo okubeera ng'anenya gavumenti era kati ayogerako kuwamba, naye nsuubira amaloboozi ng'ago gaali bali tegakomaawo nti bakwata kuwuwo n'okola ki muvengayo mwogere. Kati Kayibanda amatu yes mubeerako sadi eri mu matu naye ate neno n'ojja n'okola ki mu binyaanya n'ojja neno n'oyogera.
Mwogere kubanga Bobi yabagamba nti bwe ne bw'osirika era bajja kunona. Ne bw'oyogera era kiyinza okubeera kyekimu. Ate bw'oyogera kiyinza okukutaasa okusinga okusirika. Kubanga n'okusirika nako kiyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi ennyo. Kati bakayibanda baali badde nga bajja ne boogera. Twali badde nga tubawulira. Very often nga babeera ku programs nga boogera kubanga waliwo ze bagalina. Nti akola akantu katono nnyo ku social media ne kagoyinga viral. Sono kukola yuko comedy wakiri buli mwezi kamu akavumirira ekintu ng'ekyo. Mugamba twalwana nga bobadde ogamba twalwana nebe twalwanirira kati bimwalwanirira. Ate tunagenda bawulira muzeeyi tukwagala naye n'ogamba tekakati tukoze tutya. Uganda tukoze tutya. Kubanga njagala okubulira nti ennyaanya bwebeera envundu n'ogireka mu kiseera omuli ennyaanya ennamu kitegeeza obuvundu bugenda kuva ku eno buspreading bugende ku nnyaanya endala. Kati ennyaanya envundu tulina kuziggyamu, tulina kutundula butunduzi nga batundula envunza Museveni twi Muhoozi twi baani abo bonna twi envunza twi eri sula mu muliro ne zibwatukira omwo. Yes, kakati nange waliwo enjege yaguddewo. Kyabadde kibi nnyo. Kigambibwa okuba nti ebiragalalagala oba chemicals tuzite chemicals kuba ebiragalalagala kiyinza okutegeeza ate bisubstance by'abannaffe aba Reunion Island. Naye kakati twogera ku chemicals ezikola sabbuuni ebirungo katugambe ebirungo ebikola sabbuuni bino munange byabwatuse era waliwo abafudde abalala bagendera ku bisago ebirungo ebikola sabbuuni. Jukira nti factory ya sabbuuni era nga bwiri wano mefuse esobola ogikola wano oba mu garage oba wali wonna oba mukali wali ku boys court nsobola oteekawo factory ka sabbuuni kyangu nnyo okukola sabbuuni. Naye kati ebyo ebirungo ebikola sabbuuni bye byabwatuse. Kakati munnange yabadde enjega yennyini downtown Kampala naku lwabadde lwakusatu oluvannyuma lw'omuliro okubalukawo ku Sunrise Hotel wali ku Kamis Road. Era munnange abantu 3 bafudde, abalala 15 bali ku biwundu. Manyi kati tufuna details kuba tusooka ntuwa developing story oba bati ne boogera bannange baabo bayita madirisa abalala baabo bavuddeyo bwereere. Yes, naye katwagala okumanya kiki ddala ekyabaddewo ekyamaanyi. Abantu baleme kubeera nga babeera mu bbanga baabo bayokyeza njoze hotel waliwo ab'ennugu. Kakati ababaddewo bwe batyo bategeezezza nti wabaddewo nearby soap making factory okulinaana awo wabaddewo factory ekola sabbuuni. Kati chemicals ebirungo ebyo bye bagattagatta okukola sabbuuni kigambibwa okuba nti bye byabwatuse. Naye kati kino nze nsuubira okuba nga kikwatagana n'ebbugumu litulina obungi bakati ebintu ebimu birina kukuumibwa under a certain temperature. Nti temperature erina kuba bw'erina kuba cool. Kati chemicals zino mu mbeera efaanaganako bw'etyo nze nsuubira okuba nti ekyavudde kukuba nga zibwatuka ndyadde tekirinako bukakafu. Kakati munnange nti ogukka n'omuliro ku bizimbe ebyetoolodde ne gukwata. Kakati munnange mu ddakiika ntono nnyo abalwanyizi abazikiza omuliro ababazanya mooto batuuse era n'abatuuze ababaddewo bwe batyo nga bawuna emibwabo abasobodde okubeera nga bayambako ne bayamba. Naye nti basobodde okubeera nga bafunayokko emibambi 3 gyagudde era nga gino bagiggye mu hoteri emirambo kubanga omuliro gwakutte ne gukwata ne gulanda paka ku hoteri. Kakati waliyo abafudde emirambo 3, abantu 3 be bafudde. Kati abafudde
nga bakyali awo ate wabaddewo abagendedde ku bisago abalala kugamba nga bayokeddwa omuliro tebereza mwagenze okatuumulyeko wano muwayase biki oyo gwe mubbirira mugenda okuvaayo nga ate animal tebazokyeza kabazokyeza ebyembi kakati munnange era ne batwalibwa okufuna obujjanjabi abasenyamooto baabaddewo ne bayambako kati poliisi yatandisedde okubeera nga enoonyereza naye nga ekituufu kiri nti yabadde factory entonotono ekola sabbuuni yeyavuddeko okubeera nga omuliro guno gukwata wabaddewo okubwatuka era nga ebirungo oba bikemikozi bye bakozesa okubeera nga bakola sabbuuni bye byavuddeko obuzibu kale muganda wange yabadde njega y'amaanyi nnyo era kibi nnyo kitalo ky'abantu bafudde n'abagendedde ku bisago kibi nnyo katuli ku accidents tugende ku accidents ndowooza era nga eyasinze okuba ey'amaanyi yabaddemu emmotoka eziwerako nti abantu 5 bafudde 21 ne bagendera ku bisago Kampala Bombo Road nti abantu bano 5 bafudde kuba nti 21 ne bagendera ku bisago nti emmotoka zabadde nnyingi ezenyigidde mu kabenje kano ku kifo kye bayita wali ku Mayanja Valley Kampala Bombo Road bwabadde budde bwa kiro poliisi bwite bwe tutegeeza era okusinziira ku mugezi wa traffic police spokesperson Michael Kanunula atugamba nti accident eno yabaddemu emmotoka 9 ne pikipiki emu emmotoka 9 ne pikipiki emu era nga agamba nti mu kusooka bye basoose okuzuula byabadde biraga nti driver owa Fuso Super Grand Truck UBK 769A ye namba yayo UBK 769A yabadde eva Kampala egenda Bombo kati bwetyo ne losing control nge ekkirira akayiringitaako Mayanja Valley oluwonko olwo kakati wawe munnange neesooka eyingirira emmotoka eziwerako kusa ne pikipiki bwekityo bwe kyabadde kakati atugamba nti abantu 5 ababadde mu mmotoka bwe batyo bafudde emmotoka ez'enjawulo era nti n'omuvuzi wa pikipiki omu motorcycle rider naye n'alugenderamu kakati abalala bapassengers 21 okuva mu mmotoka endala Toyota Hiace taxi bano bannange bwe batyo bafunye ebisago eby'amaanyi baddusiddwa Mulago abafunye ebisago n'emirambo ne bagitwala Mulago mochare okukola postmortem naye nga munnange ekyo kye kyabaddewo kati emmotoka zino ze boogerako nti oba oli awo oyinza okuba ng'omanyiiko emu kyamakulu nnyo banenzi kubwa wano bagamba nti waliwo Toyota Noah UBQ 745N wabayo Toyota Hiace UAY 704B Toyota Hiace UAT 652K Toyota Hiace UBD 829G Toyota Hiace UAV 026F Toyota Hiace UBD 483N Toyota Corona UBAL 333C Toyota Sienta UBQ 062B Fuso Super Grade UBK 769A Yamaha epikipiki ya Yamaha motorcycle UES 773K ebyo munnange byebyo era nga ezo emmotoka ne pikipiki ey'emu zezabadde mu njega eyo eya accident yagudde ku Bombo oba Kampala Bombo Road eyo nga tuvuddeyo tuzze ku bbugumu kubanga embeera y'obudde ennaku zino muganda wange enzibu nnyo ebbugumu lingi nnyo kati gavumenti bwetyo newa bannayuganda gavumenti ewadde bannayuganda amagezi nti babeere nga banaabanaaba kati waliwo abantu abamu nga
omugamba ekirala kyonna naye mugamba akwate ekyangwe yekuuta awo wali obuzibu oba okunaabako kweyira ku mazzi awo wali obuzibu era nga bo tebanaaba naye kakati babagambye munaabe kati kyenne bagambye ebintu bingi bagambye munaabe nti muli meeting ne activities gaba byemukola mu biri meeting nga teweeteeka nnyo mu mbeera kwegamba ekuleetera kutuuyana nnyo era mulina kusigala endo musigale munda mwekumire munda olwa heat wave persistence kati bino nze bibyasinze okubeera nga binsese kubanga bw'otunuulira okunaabanaaba waliyo abantu abamu nga gye bali teri na mazzi ga kunywa nga banywa wamu n'ente mpozi kati ebidiba ebyo bagenda okubeera nga benyiika banaabe bawuge mu bidiba wano mu mikwesese okumpi wano waliwo amazzi agaflowing somewhere around waliwo neighbor wange yasima akayanja mwalundira ebyennyanja alinawo engeri yaka garden kati bakasitoma ebyennyanja abirobo nakola kinaabaguza kati akayanja ako kalina omugga wano mwekakulukutira amazzi mangiko kati oyita osanga obwana nga buli omubuuga kati nago atest gabeera gakulukuta ate gaba mayonjoko gasingira ddala agali eyo mu bitundu ebimu waliyo ebitundu ebimu nga banywa nanti ebimu obimanyi kakati enteekateeka ya gavumenti awo simanyi amazzi getugenda okunaba gagenda kuva kwa neeno gagenda national water ogerugira oti nga ate mwegali nga gagenze kati muli meeting activities kitegeeza nti mukole emirimu mitono temukola ebyo gye ba stress naye wane Uganda muganda wange okola nnyo ofuna kitono kati ate olwo bw'onookendeza ku byokola ogenda kukola otya stay indoors mubeere munda temufulumafuluma aweeru mubeere munda ono kyatwagaliza kufa minisita bw'atyo bwe yatutegeereza kakati ebyo muganda wange nga batugamba nti basuubira okuba nti hiiti eno oba ebbugumu lino ligenda kweyongerera ddala likyali ddala ne mu mwezi guno ogwokusatu okusinziira ku Uganda National Meteorological Authority bwe batugamba abakola ku by'enteebereza y'obudde era bagamba nti prolonged period eno egenda kubanga erimu temperatures eza waggulu ennyo kakati era nti wagenda kubeerawo health risks nyingi nti abantu kigenda kubaviirako endwadde kubeera nga zibalukawo singa mu exposinga emibiri gyammwe oba olwa nnyo obeera ennyo mu bbugumu eryo kigenda baleetera endwadde nyingi nnyo kakati gavumenti bwetyo neewa guidelines okusobola okubeera nga eyambako public okopinga up oba okubeera nga esobola okubeerawo mu extreme weather eno. Beatrice Annual ono ye Minister for State for Environment ono kugambye nti yawadde abantu amagezi gino munaabenga amazzi ge munaagajja era n'agamba nti temwenyigira nnyo mu physical activities ezibaleetera okubeera nga mutuuyana nnyo kati simanyi abeetisi abakola batya bagenda kukola batya n'emirimu emirala kuba kati Uganda olina okupambana kibaita okupambana street waliwo abayiriba mu Kampala ng'ayiriba engoye azijja eno mu dduuka lino bw'omugamba ekintu naga kanzije n'adduka n'akifuna eri n'akireeta abo bonna abatunda emmere abatunda caayi mwenna mulina okukendeezaako aidha mukolenga ku makya nnyo emisana mulimu musana muddemu akawungeezi bakasoma nga bagenze kakati era n'okusigala munda oba mubisiikirize mulina kubeera munda kolera mwakeri temuvaamu mubeere awo bwe bityo kubanga omusana mungi nnyo era nti kino kiyinza okuvaako muganda wange embeera enzibu ennyo ey'obulamu batugamba nti minisita atutegeeza agamba nti gavumenti nti mukwasaganya embeera eno
teyina nnyo ssente okusobola okubeera nga ekola ku bintu kwegamba ebiyinza okuvaako obuzibu oba ekola ku bintu ebiyinza okufuna obuzibu oba ebizibu ebiyinza okuva mu mbeera eya climate changes nga zino mbu balina insufficient funding bo nga bo ab'ekitongole tebajja tutegeeza mangu bijja nti bahiiti mwegendereze nnyo hiiti ejja tebajja bitutegeeza byonna ebyo naye nga batutegeezezza nti hiiti eri waggulu nnyo nkugambye nti its above eri waggulu wa 35 degrees Celsius mu bbugumu kati mulina okuba nga mwegendereza era bano batugambye nti bino biba biweewoweewo kubanga otajja okwebuuza nti bivaawa ddala bino kiki eki ekireetedde sizoni eno dry season eno bagamba nti influence eya tropical cyclone mu Mediterranean mu Indian Ocean Kenya Tanzania obwo buyanja oguli awo kati zino tropical cyclones gaba gaweewo agasisinkana kati ne gakola oba kibayita enzingu nga bwe mulaba empewo ey'obuzimu kati ne geetoolola kati gatomereganye kati galwanira awo makkati kati eyo kibata tropical cyclone era yabulabe nnyo bagamba nti kumpi yeddirira musisi oba earthquake kakati era ensonga endala mbu enjuba bagamba mbu position yayo mbu esembedde position y'enjuba njuba mbu yakkamuuko katono katukukosa ne urban heat island effect kwegamba bw'otunuulira ebizimbe gye bazimbye enguudo n'ebintu ebirala ebireetera enkulaakulana infrastructure nti kati congestion eyo esobola okuleeta ebbugumu okuba nga liba lingi nnyo byonna ebyo naye nga ekikulu wali ku liyanja Indian Ocean tropical cyclone agaweewo ago agazisinkana kati ne galanga okwenyoolera awo gatyo kati mbu ge gavuddeko ebizibu ebyo okukosa mpozi n'enjuba okuba nga ekola ki esembera kati bino ebirala nze nyizo biwakanya nti Kampala ajja kulema bwe tuba nga tulina wetlands zaffe n'ebirala nze ngamba n'ebibira baabitwala abasajja ebibira mu bitogo bazimbamu zi factory ebyo tebabyogerako yes ba government officials baba encroaching ku wetlands ne forests oba government forests batemye emiti bo benyini aba forestry ate business yabo ya kutema miti na kutunda mbaawo wana Uganda. All right, sigenda kubeera nga nsukka wano kankusibulire wano muganda wange gwampuliriza webale nnyo kumpuliriza tusinkane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda at large akuume